kati oludda oluvuganya twayingidde akaseera akazibu oluvannyuma lw'okuconstitutinga leadership kyarayizinze ebibuuzo bingi mufe abatali mu parliament abali ku street okuva kuffe abasobola okusiba ku ttaayi paka ku bafuutu soja kati ate bo bafuutu soja bo batabukidde ddala baate tebaagala kumanya era ekibiina ekisinza ababaka mu parliament ekyoludda oluvuganya kya NUP kiri ku minzaani y'amaanyi ku nsonga ya power base yakyo ey'abafuutu soja kuba abafuutu soja pira nnene mu NUP engeri kati ebibuuzo gye babuuza ebibuuzo ebinene kati bafuutu soja bavudde mu butebe bwe baali tuddemu ne badda mu butebe bw'omu maaso babuuza ebibuuzo ebinene anti bo bagamba nti ffe twasibwa twakubwa effujjo lyonna erya gavumenti yalituusanga kuffe bannaffe baafa abamu abalala bakyali mu makomera nga twagala buyinza ne mutugamba tubukwata ne tukola ogwaffe kakati mweyo embeera ate tubalaba mwegasse ku gavumenti yaki yanakyemalira mukkiriza okukola nayo era musibye amataayi mugamazeeyo buli omu yaguza essuuti ezigenda okulayira n'olw'ensonga eyo okuva lwe mukkiriza nti oli sinakyemalira mumugambe mutuule naye ate bannaffe abali muki mu makomera kitwagala kyokka kubanga omulimu tewali nsonga lwaki bali mu makomera. Bafuutu soja baali balowooza nti abantu bano tebajja kulayira, baali balowooza nti abantu bano tebakola gavumenti. Essuubi eryabaweebwa nga liragira ddala nti ekyamazima kiri nti gavumenti baali bagikwata kusinza ku ssuubi eryabaweebwa. Kakati essuubi bali bacommanders ba NUP nga tebabuulira bafuutu soja nti tebalina busobozi bukwata gavumenti, naye ne barayizinga essuubi eddene abantu ne bafuna okwolesebwa nti ku luno naffe tugenze mu gavumenti tugenda kufuuka ba Geno, tugenda kufuuka ba DPC, tugenda kufuuka baani ekintu kigenda kubeera kyaffe kika ntebe mu ntebe. Kakati baba bali awo omukulu ye n'anyama ye n'anyeenya mu tanka mwali mu half tanka n'akozesa eyo bagenda okulaba abakulu abaasigala ku kitebe bali mu kugabana bifo na ssente okiwulidde. Era bwe twalabidde bwino ng'avaayo ku transactions ezikolebwa okugula ebitebe ebyenjawulo, ssente baalamuzanga ndala ate ne bakola ki ate ne baagulanga ndala. Kati eyiganga baagulayo 150 eza kaashi naye withdraw avaayo 420. Ebyo byonna byonna jjukira baakozesanga bafuutu soja mulimu kickbacks baakozesanga bafuutu soja okukola ki okufuna information yatunda. Kakati ekitebe ky'eyiganga baakiryako 270. Abakungu abaasigadde ku kitebe ekitebe kya wano ekitebe ekikulu kiriko ka ploti ke baali bakola extension emabega awo baali bakagula baamaliza nga baguze 750 naye transaction omukulu ate yali agitiise 1 billion. Okitegedde? That is the Secretary General. Yali atiise 1 billion naye nga bano abatunda akyabalwaza bagamba tugula 4 nga zagamba omukulu. Jjukira ew'omukulu yali yateekawo embeera simusobola kwogera naye ku eyo transaction yayogera kati ye
yagiri wakati ibagala billion zagamba omukulu kati babulooka abakujjukujju ate bakwata abatunzi babatwalewo omukulu direct ng'ono tategedde bo bagamba 800 mukulu agamba katubawo 750 naye jukira secretary general yali amugambye billion kati ebibuuzo bingi nnyo ebizze era saawa yonna esambagere zitandika n'okwekuba empapula mu meeting saawa yonna naye nga tewali kyesaabagamba ku ebyo nagamba bijja kubeerawo so ya accountability nkugambye nabagamba tewali kitajja kubeerawo wano kubanga leadership si ya buli omu kati leadership tosobola gireetamu bantu bata reasoninga netambula okitegedde naye gwe ku lulwo nga tutunuulira ebyobufuzi nga bwe bitambula ddala tuyinza okugamba nti waliwo opposition tesobola butabeerawo ebyaddala opposition weeri naye obuzibu bwerina erina poor leadership kyekyokka okulembeza obubi naye toyinza kugamba nti teriiwo abantu opposition mu kulevo ya gavumenti kitegeeza abatali bamativu nebigenda mu maaso abo bayitirivu nnyo ne bogenda ku street yawo ojja bagwamu agamba naye bwayitirivu toyinza bamalawo naye they are leaderless naye njogera ku opposition yeno ddala gy'otunuulira n'ogamba nti anytime esobola okutwala obukulembeze anti kyenkugambye nti wetulina poor leadership awo obukulembeze kuba omukulu okuva lweyanyama n'ayitamu oyinza okugamba tewali andi kakati nerubongo yandudde omulaba komandi yagenda nayo ndudde omulaba toyinza mulaba kubanga amasanze agajja kwoli amasanze agajja kwoli oli amasanze yagenda nago n'okuba nago amatonotono akyali nago amatonotono lwakuba gasazeesaze naye ngaakyakola ki akyagayina kati yagenda nago tebalina kubatapinga kyovulaba ebibuuzo ebinene bijja big questions so mu parliament wano gwe bw'oba olaba tusuubire kyennyo mu position ekisooka batandikidde mu lutalo mu deployment of personnel mulimu abakayana okitegeera eri ewaffe Busoga Mwiru bamuwadde chief whip nga akulira okukunga ababaka nga wanaabeerawo ensonga okiwulidde ekyekifo ekyekifo abeera nga deputy wa leader of opposition naye tekiina budget leader of opposition bw'atakubeereramu nga mugatta naye buli ekiba kigenda mu maaso ebintu oba obiraba bulabi nga bigenda mu maaso tekiina budget okitegedde era obanga baminisita kati eri Abasoga bagamba temulina kye mwatuwadde mwatuwaire byoya byanswa era ne ku opposition kubanga ekifo kye mwatuwadde tekiina budget baali bagala nedda zokolini wakiri baali bawadde obwa commissioner oba bwa leader of opposition kubanga commissioner obwa commissioner otuula mu budget ya parliament kituufu n'emirimu gya parliament eriyo n'okwegabira butereevu privileges zonna gyeziri okiwulidde so chief whip osigalawa ne chief whip yali badde abeera naye commissioner bannange kyetaaga amendment kyetaaga amendment kumpi bw'obanga gwe deputy wa leader of opposition ate ng'eri totuulayo ate leader of opposition eri yakiika okiwulidde kakati olabanga ebibuuzo bikyajja kati ekyo kibuuzo kiri Busoga ku balonzi b'e Busoga abalonda NUP bagamba neera mwatuwadde byoya byanswa ku maanyi ge twateekamu kubanga Busoga
bukyanga ebeerawo tevangamu babaka ba opposition bawera 8 basoose ku mulundi guno. Kitegeeza nti agamaanyi maki mangi nnyo. Kati ne wabeerawo issue ya Kaluuya, Honorable Kaluuya Kiiza agamba nze nasolooza bano ne tuwangula, nze nakunga Ssaabakozi wa region siyinza kubeera minisita wa education nkole ki? yadaagala bwa commissioner okiregedde. Kati ebyo byonna ebibuuzo biri awo biremesa entambuza y'emirimu kuba abantu babeera demoralized, si bamativu era obwama bugenda mu maaso munda obwemulugunya lubongoya sennyonye muli babi nnyo mweddiza. Kakati ebyo ebibuuzo gye biri eyo. Ebiragiro looza tebiva waggulu eri anti bwekifaanana omukulu yennyini of course alina omukono mu bigenda mu maaso, yasalawo alina omukono mu bigenda mu maaso, naye kati ffe tuholdinga abali ku ground accountable kuba betulabako. Tetuyinza kulirayinga ku muntu atakola ki ataliiwo. Kati ebyo ebibuuzo biri awo. Ekibuuzo ekirala semabuuzo ekitutadde ku minzaani byebigambo bya leader of opposition byeyayogedde nga bagulawo olutuula. Yagambye nti right honorable speaker, ffe tuli wano kucekinga gavumenti era tetwagala otutye. Tuli wano si buli kintu tujja kujja nga tuopozinge tokole tuti ffe tugenda kucekinga gavumenti. Kati statement eyo ekakanya emitima gya gavumenti negirekerawo okwewanika. Sibwe muli era opposition kyerina okukola anti kakati gwe mulimu gwayo. Eno twasetinga pesi ndala yatumutwala tumutwala nakyemalira. So yaligambye omulimu gwaffe wano kukujjako nkugambye kujjako gavumenti yalibadde akozesa statement sindala nti eno ffe tugikozesanga platform okwadvancinga struggle yaffe. Tewali kyamaanyi kiri wano n'akasuka kasukaawo okusobola okusigaza essuubi lyaki lyabafutu soja. Yagambye nti muntu muzadde ajja basobola kubanga ye andabikira asobola okulaba ayiseewo n'amuzza ne mutambulira wamu. Musaazi akuba n'ekiboozi amanyi n'okuba ekiboozi awo naye lwakuba nti lwali olutuulo olusooka. So olutuulo olusooka oludda oluvuganya gavumenti yatukuba nnyo ku bwereere kuba twavaawo ng'ekakkanye nti egenda kudiringa n'aba gentlemen. Eyinza obba kuba ennyo kubanga ne deputy yennyini si yoona ayisaamu naye omulaba ayita n'ayita tukkaanye ali moderate kati noono baleese noono akkaanya. Kakati essuubi tewali boycott tuzirinza abazinaabaamu ziyinza obutabeerawo. Kakati that is the opposition. Opposition gyetulina eyo. Yes. Naye era ndowooza mu byobufuzi ebiri macuwa bwe bityo bwe byandibadde. Anti kakati wano tewali maturity politics. Politics waffe mwagala politics wa South Africa wamalema gwe mwagala oyo. Anti ate South Africa etuli wala bw'ogamba nti mukyalwanyisa obwanakyemalira nga muli kweyo level kitegeeza nti politics agenda kubawo wambirigo gwe mu applyinga. The moment you go in a formal way waba tewali mulimu nakyemalira gwoba owadde wini position waba tewali tewali mulimu. That is it. Kikyolekera Bannayuganda. Bannayuganda njagala okubebaza okutuwuliriza n'okutulaba naye ne mbasaba nti mweyongere okugoberera ensonga zino ez'ebyobukulembeze mu ggwanga zitukwatako 100 ku 100
eyo gye tubeera nga tunywa minooto omunene osanga omusajja n'aganza ebyobufuzi byantama tomboolera bana byabufuzi bakola kye bantama nze banyamba ki banyamba ki ogenda okulaba akaaba musolo n'omubuuza owaayi olowooza baani abayisa etteeka eryo eriwa revenue authority okusoloozaako ki nti byemup bye byakola ki emuga kati lwaki obadde ogamba nti ebikukwatako ye walonda nze sironda sina na budde obwo si ebyo byonna emboozi muziveeko bannayuganda tusituke tuwe obudde ebyobufuzi tusobole okumanya okusalawo okutuufu kwani anaatukulembera atya era ddi atandikirawa akomawa. Yes. Kale nkweyanziza atuba mulungi ye General Moses Bijirwa netubadde naye nga tuwayamu tukulinza omulundi omulala. Amin. Kambagezi ekiseera ekirungi mubeere bulungi. Wera.